Agebyemizannyo ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo gwa Taekwondo wakati mu kweteekerateekera okugenda okukiika mu mpaka za Africa eza All Africa Games etongozeddwa era ng'abazannyi basuubizza wamu n'abatendesi okudda n'obuwanguzi bw'emidaali. Naye nno wakati mu mbeera eyo bano ensimbi zikyabeekubya mpi era abakulembeze omubadde ne pulezidenti w'omuzannyo guno basabye bannayuganda oyo yenna asobola ayambe ku baana bano basobole okutwala abazannyi bonna 16 abalondeddwa kubanga bwe kiba tekisobose bakutwala ku 8 gokka. Omuzannyo gwa Taekwondo gwe gumu ku muzannyo mu ggwanga ly'ettu Uganda ogusinga okuwoomera abalabi olw'engeri baana balenzi n'abaana ab'obuwala gye basabulamu ensambaggiri. Yonna ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo guno eyitiddwa era etandise okutendekebwa nga tesuzibwayo wakati mu kwetegekera empaka za All Africa Games. Pulezidenti w'omuzannyo guno mu ggwanga ategeezezza nti balina abazannyi 16 mwe bagenda okusunsula abo abanaakiikirira Uganda. Ate training si ya residential kati tuze kulaba to evaluate how they've been doing, how they are faring, then to planning residential training. President era nnyonnyodde ensonga lwaki bano tebasuzibwayo. Resources teziriwo. Kwata kimu kati siyinza kukwata bintu bisatu tukyali mu kutegeka naye nsuubira next week tutandika for 3 weeks flat out. Okusinziira ku kubangula okugenda mu maaso abaana bano bawa essuubi nti bajja kusobola okukola obulungi. Kusinga neno gye mulabiwa bareviewinze tactics zaabwe then mu kizungu bakiyita cohesiveness as a team. Pulezidenti era asabye obuyambi okweyongeramu basobole okufuna abanaakiikirira Uganda mu mpaka za Olympics kubanga kati omuzannyo omwaliwo era nga yayinza okugenda okusunsulwamu. Omuzannyo omwe agenda ku Olympic qualifiers. Ate oyo omwana oyo support akoze eki yajefunide fenga federation just tumusindika mu katono. Mr. Yi ng'onaava ku kitebe ekikulu ekya Korea asuubiza obuyambi ku ttiimu eno era baleese n'omutendesi okuyambako mu kubangula abazannyi. Taekwondo in Uganda is developing. So from the embassy we are supporting for the players who are taking part in the All African Games with our support. I hope Uganda ko gasi waabwe betusinga okukolako ebiseera ebyo n'okuwagala obukodyo bwabwe. Adi Faith omu ku bazannyi akakasizza nga bwe bagenda okudda n'obuwanguzi. Tugenda naye tugenda wangula, tulina essuubi lingi nnyo nti tugenda wangula, tugenda komawo n'emidaali. Enteekateeka yabadde nnungi, tubadde ne facilitations, tubadde ne bakocha ab'enjawulo abadde batuwongerako. Wakroth Kranima ng'onazanyira club ya Uganda Police naye akkaatiriza okudda n'omudaali olw'obukodyo obw'enjawulo bw'ayigiriziddwa. Nga ngenze mu All African Games nsobola okuwangula omudaali ate kuba nkyetegekedde ate nyongezaamu nnyo ne trade. Uganda yasemba okukiika mu mpaka za All Africa Games mu 2013 era zino zaali mu ggwanga lya Mozambique wabula ekyembi bano tebadda na mudaali gwonna. Nakyo News BTM Community Report. Nga wetwogerera empaka za Africa